Alan Cruz is my name, Mr. Handsome Celebrity Truck. This time round, I'm chilling alongside Auntie Patu. Oba mwite Patricia Naba what? Nabakoza. Nabakoza. And she's going to be jazzing us her story. Yeah. But anyway, before she goes on, yeah, subscribe. And yeah. How are you? Hi. Hi. How are you? I'm okay. How are you? I'm okay. How is life? I love your English. Oh, really? Thank you. So kombolizeko abantu abatula mu luzungu. Hi guys, how you guys doing? Let me hope you guys are doing good and doing great and everything cool. Yeah, I'm just dripping as you can see. You're just doing what? Dripping. Okay. Nice. Okay, Patricia. Wanje. Obulamu bugenda butya? Obulamu bulungi. Yeah, obulamu Katonda ki ky'oyinza omugamba essaawa zino? anyambe nkole bulungi nebu. Oli mu senior four, yeah? Okay. Yeah. Wow, ki subject esinga okuwa obuzibu? No, like it's not all about subject esinga kuwa obuzibu. It's just about balancing buli kimu. Kubanga nsobola ogamba I have a problem in this. Nenga njagala nnyo history naye nejja nga nfunyemu asatu. Ate gye njagala. Ate gye sitayagala ne ngikola bulungi oba eno n'eno. So I think it's just because of the attitude you have towards the subject. Okay. Yeah. But you're good so far. Not really bad. Ngezaako ya. Bw'omaliriza ebuuzo olagako wa? Wendi neera nga omanyi ebya bulijjo obaawo kyonna ekize kyogenda nakyo. Yeah. Onaanoonya ku mirimu? Wemba nga nteekeddwa lwaki masiginoona. Yeah. Patricia, omuntu lwaliro yandyetaaze okumanya. Who is Patricia? Once again, amanya gange bampita Nabakoza Patricia. 15 years old, ndim S4, and I'm a Ugandan. Ndim na Uganda. Okay. Yeah, and I'm professional by dancing. Yeah, and I'm a good dancer. Nze nganze kuba nekiririzaamu nze nganze omuntu, and from the Triplets Ghetto Kids Uganda. Yeah, it's okay wako something about me. Yeah. So kotubuulira obulamu bwe wazaalibwamu maama ne taata. Yeah, mama. Bulamu ki bw'okuliddemu? Mama wange bamwita mukyala nze mwetira Mumbejja Ndagire Justin. Then my dad bamwita Sempija John Nedirante. And I have two brothers and one sister. So I'm tuli bana. I grew up in Kawempe. Era Nkulidde banzalira mu Kawempe mbadde omwo shiftingira omwo batyo. Yeah, I won't say that my family is poor, but I live in a family weto. We're not rich, I won't say that. Kubanga before even coming to Triplets, I lived in the ghetto of Kawempe, slums of Kawempe, nga gye mbeera, nga gye njiiza obulamu nze nganze omuntu. Mama wange takola ne daddy wange. So they try to okutambuza obulamu mpola. Yeah, okubeerawo. Yeah, they rent, we're still renting. My life is not perfect. Nga abantu abamu maybe we bakirowooza. Naye eri happy but not perfect because n'okwekuma ng'oli musanyufu so that you overcome ebizibu byonna by'oba olina. Yeah. Ki ky'oyinza okugamba mu bulamu n'ogamba nti story gy'oyinza okuwa omuntu mu nkulayo ne gy'okulidde e Kawempe ebimu ku ebyo by'ogamba mu mutima n'ogamba nti right now tebikyaliwo naye nga those days byalingawo but right now at least nsobola okwebaza Katonda nti life changed? Ekisookera ddala nze nga nze Patricia neebaza Katonda lwa nsonga essaawa eno nsula bulungi. Nsula ku buliri real bed ku buliri neneebika n'embuguma blanket kye nali sikola last time edda kubanga omanyiye obulamu ndi mwana muto naye ndaba ebintu bingi like mpise mu bulamu obungi kuba nze firstborn wa mama wange so ate nga nfuba nnyo olaba nga ntegeera embeera eriwo
nefulobba omuntu omukulu ategeera ki ekiriwo kyonna kyonna so that nsobola okiyitamu. Nkulidde mu bulamu nga buzibu paka kati si bwangu n'ate si buzibu ng'edda we bwali, si buzibu nnyo nga we bwali. Essaawa eno obulamu bwange bukyuse nnyo. Nze nali nsoma naye nali sisoma like nga mbeera waka naye nga sibeera waka nti lwakuba saagala soma nti oba maama wange tayagala nsoma oba taata wange, but because my mom and dad bali tebalina sente zimpeerera school fees bikiwe bityo ate nga nina osoma waliwo baganda bange kati nga buli omu asomako wiiki waba ayinayo 2 nze nga ntwalayo school fees 2 nga nsomayo eyo wiiki eddako nga bangoba nga nkomawo wafunayo 2 egirala ng'awaako muganda wange nga ne muganda wange agenda nze nga ntuula so like byalinga byampalompalo omu like yasoma like nga newuubira nnyo ku luguudo lw'ekawempe nenva ku ssomero nenzija waka maama bangobye ngeno omugambe maama taliiwo biki nenzirayo maama agambe sorry maama taliiwo ate bambi teyalesewo omuntu yenna ali waka gamba nedda ddayo komawo enkya nenzirayo waka maama nagamba genda omugambe tewali gwosigala naye waka no, like nosigala ng'oliwo otyo ng'otambula butambuzi bantu bakulaba weewuubira ku kkubo remember oli mu uniform bano bali mu kusoma negwe just ng'oli awo yeah? So naye kati nsoma nga tebangobye nako wadde n'akatono nsoma nga ndi musanyufu kuba nze edda nabeeranga ku ssomero kuba mama wange yali nga talina bineeno mbu sente za break ne lunch naye nga school fees kubeerako emmere ey'okusomero like yeba compulsory kati nga nyinza obeera nentula mu class like after lesson omanyi bwe bakuba kadde ka break buli mwana aba yeesunze gwe bapaakingidde alina ssente ogenda ku canteen but nze nasigalanga mu class olumu ne neebaka olumu ne neefuula asome ebitabo naye nga n'ebyosoma tosaba bikwata okitegeera Patricia nga you don't go for break me I don't want I'm satisfied naye nga amazima enjala ekuluma olumu ovudde waka nga tolidde so naye nga tolina kyakukola olumu lwe bakuwaddeyo 2 n'omanya ngenda kulyako kineeno ku break oba nja bitereka ngule kyenja okunywera kuki ku lunch ku mmere nga okimanyi nti olina olya posho ku ssomero that will make your day ate gaba amateeka oyagala toyagala olina obbirya okumakinga sure nti obeerawo gwe nga gw'omuntu. So mwali musomera ku ssomero lyerimu ne baganda bo bana abalala? Yeah. Twali tusomera ku ssomero lyerimu kuba kati nze gye natandikira baby class paka P6 like baali bamanyidde embeera y'abazadde bange. Mama yali akola mulimu ki? Like as I told you mama wange yali takola. Yeah. Even my dad. Dad takola? Yeah. Like nga tasiba waka. But bambe musajja atunga kera ku macha n'agenda anoonye wasobola okujja ssente zonna zaafunye aleete waka tubeerewo naye nga tiyalina mulimu nti alina edduuka oba akola kineeno yeah. Like ng'atambula nga bonaagamba nti wasangewo bapoota. Yali akola obwa conductor nga omanyi bwe bayita nkuwayo 5 jangu ontikire okuyitira emmotoka ebyo weebityo nga olunaku akera ku macha ate musajja watu nga akera ku macha n'agenda nakomawo ssaawa za kiro ssaawa nga 6 ng'empewo emukubye naye ng'ate aze n'omutwalo gumu oba n'ekitundu for the whole day mera nsonga kati mama wange yali amanyi embeera eriwo that's mama wange mwagala nnyo lwa nsonga I like my parents. Mama wange no matter what dadde wange oba mwavu oba si mwavu amubeereddewo ate akyamwagala newakomawo n'ogumu ekitundu ewaka agamba tujja kuyiyiza okwo mama wange alina obubiina bwabeeramu awo nga omanyi obubiina bw'abakazi like mama wange akera ku macha n'agenda ssaawa 10 awe Kalere oba you know that Katale awe Kalere akera ku macha n'agenda n'asiika muwogo n'asiika ebyokulya abantu like bye balya naye kati waliwo olumu we batabigula ne bisigalawo like ne bisala nga omanyi we bibeera ate byennyini ebya business n'abikozesa ewaka
n'abireeta ewaka weeba byafisse n'omanya nti kati eyo emmere gye mugenda okulya kwolwo. Naate nga obulamu bubeerawo baganange basanyufu balaga basanyufu tebalina buzibu obasanga they look very healthy balabika bulungi nnyo. Naye I just like my mom kuba abaddewo ne taata wange no matter what people bamwogeredde bingi mboyina omwana serebu laba tumulaba wano ku nnyonyi naye laba gookera mu katale waneeno empewo ekufuuyira biki but my mom like as I told you asika muwoga ekalere but she's still strong paka kati because akimanyi me here I'm using my talent and you never know I will grow up nawe tonnatuuka nnyo yeah nange nja kukolerera family yange kyova nina obbabeererawo paka kati but yeah so that's more about me. So people jakolera like they talk a lot bichi mumwana bibaawo you know people talk so bibaawo ebyo ebintu ebitu challenges ngezo olumu atera ozifuna naye she's so strong. Era kunyumizako story nga erimu eyo line naye muli mutima n'owuliranga kimpisa bubi nnyo n'olumu nkaaba kinkaabya kinuma ku mutima naye ate ndi mugumu because I know Katonda gyali this life wetubadde like life gye mbadde mpaka kati si weebadde I know things can change again ate also my parents bagumu nnyo 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 I'm just promoting my talent naye wenaakula I'll make life better. Yeah. So omuntu yandyagadde okumanya okay life yakyukamu yakyuka so omuntu yandyagadde okumanya Patricia life mu kukyuka osoma kati oli mu secondary oli mu senior form osomerawa and tuition wagwe twandisa school fees saawa zino takyali buzibu and how do you get it like how do you survive? Yes. Oh like bwenkeera ku makya nengenda nenkola show ne bampayo akasi kuba like this is our home eringa our manager tukozeza ffenna nga kyali bato because I remember nze we yanfuna nali about 6 years now I'm 15 nkuze naye amanyi nnyo ffenna n'abalenzi tuli bangi nnyo naye talina sponsor wadde amusponsoringa teri nti waliwo amuwa ssente $5,000 buli mwezi taliiwo byonna triplets tuliwo lwa hard working na kusaba Katonda kubanga sigamba nti buli lunaku tubeera ne show nate nga tulina okulya tulina okusoma tulwala tulina okwambala togenda kungulira lugoye lwa layisi wali naye nga walungulira nsobola olwambala but omuntu agenda okundaba hira Patricia akagoye kayambadde okitegeera sayina okugulira engoye ennungi yeah I know menga sure nyambala bulungi engato gye nyambala nnungi nate nga talina bambi nti ono ya kuma brand yeah talina nti ono yamuwa sente naye just mu music Alan like nga woze kati omuntu n'alaba story nagamba abaana badansa ninayo ka birthday nakuba essimu ye nti njagala muperformingire here kino ne kino sente tukolera zino wezi ne tufunayo show ne batuwa sente that's how our life is ne tukola dance videos ez'abantu like people who contact you bichi that's how we live ate naye nga y'omuntu alina ebintu byakola ye nga y'omuntu atulabirire kuba tuli bangi and he has to make sure fena tusomera amasomero amalungi like you know how life lives. Okay. Talking about dance videos. Of course everyone yakulaba wajira mu City Allos dance video kana kali kuba pressure omuntu agirabye eyagiraba after oba agirabye nga emaze okuyitako nenga right now akulaba ayagala kumanya how did you join the triplets and bakulaba batya mweyo dance video ojjamu otya story of the City Allos dance video. Actually City Allos when I talk about it, it was the code to my change. Kyechintu ekireetedde ekyaleetera obulamu bwange life changer. Yeah. City Allos first of all nali sina gibeeramu naye nali waka
kubanga that was 2014. Kati nga mba waka nenzija eno ne tukola kati nali nzeeyo waka kuba I remember nali ngezera ku maama wange yali alinamu ebizibu mulwaddemuko nenzirayo waka manager yaffe nankubira essimu like bonga Kenzo yatuwa ennyimba 3 like twalinga tumwegayira bambi Kenzo twagaberako mu luyimba lwo at least ffe tuweeyo oluyimba lumu eru kitukole ki tukuzinire mulina teacher ne coach wammwe yeah ng'ebyuma byo mwali mubirina ebyuma mwali muziniranga biki no twali tukozesa like waliwo ebiseera twali tukuba ngoma biki ebyo nga byetuzina ne tufunayo kawufa nzijukira nobo kuba ebyo ebiseera ffe twali tetulina flash nga tukozesa CDs ezo webatyo kati Kenzo tane tumubeerako nnyo natuwa ennyimba 3 tulondeko oluyimba lumu then olwo ne tulonda olwo Rasitia Loss ne batandika banga barehasinga bakola budansi awo nange olwo olunaku lwennyini ne bankubiramu ne mama Patricia tulinayo video Patricia twagala abeeremu ka video ka Kenzo biki te Kenzo nali mwagala nnyo paka kati omuyiwo ga nali mwagala nnyo banga ategeeza mwagala paka you know I still like him naye kati awo ne tugenda ku shooti bakenzo bali ba shootingira awo nyini awo twakakwatira awo kuba also that day Kenzo yali nga tukola ka video ne kati nze Kenzo yaliwo naye ngali behind yeah ekyantwala sagenda shootinga video nze nganzo omuntu nze kyandi ku mutima ngenda labani Kenzo for the first time era nazinanga naye nga mutunulira wenti ne omoyo tunira omuntu nga webbirira nga toyagala akimanye nti akutunuulidde so nga ndiawo naye nga mutunuulira kati oba wewe tegereza ka video Rasitia Loss like abalenzi bebazina routine nze najjawo nenkolamu awo ebyange bye nali njagala that 180 was my best thing kuba even simanyi we nagiyiga ngeri gye nagiyiga but are you sure nesanga njikola wentyo okay. Yeah so nezinamu awo bwange bwe nali njagala naye nga nze omutima guliwa Kenzo nga mtunuulidde so after nenzirayo waffe kuba I had to take care of my mom maze okola ka video yeah ezo ngoye ze mwakoleramu video zaali zani mwabikola bukozi mwakola costume no ezengoye zaffe za bulijjo ze twalinga twambala like our real clothes kubanga twagamba twambale bulungi abamu twekube kikumba ninga ne sente zogenda okwekuba ekikumba tokiina ekinene nnyo oba wekube ekikumba ogenda kwekuba obugoye butukula abantu bakoze video nga bayambadde engoye biki so we said let's be us tukole kituli oba costume oba tetulina oba tuyina we've got this chance tugenda kubeera mu luyimba lwa Kenzo tukole tetugenda linda mbu ate tunoonye sente tugule costume biki so ne twambala engoye ffe ezaffe nga ffe abantu yeah so video efuluma how do you guys know nti bana it's trending buli wamu nga like amawulire gabatuukako gati video eyafuluma nze nga nze Patricia saakimanya nti efulumye lwansonga ewaffe twali tetulina TV nga tetulina amasannyalaze ate nga ebiseera nali ngenze laba maama wange kati abantu nga batandika ogiraba my friends at school batandika ngamba Patricia abadde mu video ya Kenzo bane wakoze kaneeno bane wakankoledde wakakoze otya ne mbagamba yena kakoze nenga amazima ku mazina ge nazina nze sikyagajjukira nga ngamba babagamba kaliwa oba tenze nakakola ntya katukolere sokolindeko sina budde nenga mbabuzabuza because simanyi kiki boogerako sinakalabako ku TV sinakola ki sigamba nti tebannakateekako naye because TV twali tugina you get kati awo abantandiko nga bane Patricia mwakoze abaana bane kaina views babye biki mbo nakalabye ku Instagram biki nenga ne Instagram sikiwuliranga ko wadde nakatono kebe Facebook nakale ku YouTube WhatsApp YouTube nga sijimanyi like kati wenajje no ndaba tutandise okukola obusho tukaperforminga abantu babatuwa sente
still sinnakalabako paka awo manager affe kuba naye yali nzijukira alina kapeesa kati awo waliwo bambi omukyala yamuwa essimu yali ya Samsung S3 nzijukira yali n'olwatika netusanyuka nnyo netusanyuka because omanyi tried to kyeyiya naffe netulabaawo ku YouTube n'ebya views nga tetubimanyi kati awo ne bakolawo ebya views netugeba naye mbusima kayina 2 point biki kawezeza 10 million naye nze nga sibimanyi oba 10 million oba biki as long as nkuba show ate nga kinsanyusa ngenda ku stage ne bampa busente ne luba 10 nga naye nga bwa kinusu we bati nga ndala nina nyingi nga mbaawo manya kati zino ngenda lyako okusomera ennaku 5 teri kusigala kutuula mu class like kuba nze nga nze omuntu kyekyali kinsanyusa. Yeah. Okay. So Patricia, sitalo simazo gikola ehitinze. Your first trip yali ya UK? Yeah. My first trip from okuva in Uganda yali mu UK. Okay. I remember that kati batandikukola ku ya passport neze passport nali sigimanyi kuba ize nganzo omuntu nali manyi ennyonyi gye ndaba mu bank my friend omuntu tasagituulamu. That small thing nze nga kati nga we nali nkalaba nga manyi omuntu atuula mu nnyonyi eyo mu 7 yekka. 7? Yeah, because we nali nga nkyali muto like ennyonyi nga weyitawo nga bye mu 7 nga manyi omuntu yekka atuula mu nnyonyi ennene kuba like helicopter zayitangawo zo nga ziri a little bit near kati nga manyi omuntu atuula mu nnyonyi mu 7 then ebeera mu bbanga akatono we kati ako nga manyi oba ko kakola ki. So kati ne batanikola passport visa batuka nga we bakubuuza where are you going mbu you say UK which state Stratford which street mu 99 simala biki Manor Park nengamba biki naye nga mbisoma ku kapapula buli lunaku nyemekola ki byerabira kuba nali manyi essaawa yonna tugendawa nga batugabira nga bibuuzo ne batutiisa biki ne tugenda naye we twagenda ku embassy tebatubuza bibuuzo bingi ffe like twalina bitugenda nabo kuba nga twagenda ne Maro David Lutalo waliwo Ebotasha waliwo n'omwala omulala ne Kabuyese Mboga. So kati fe abato tebatubuuza bingi ne visa ne bagituwa kati olunaku twali tugenda ebweru abazadde bonna kolo baasula waffe nga batusabira banaye nga basanyufu twakola ne pate ewaka pate ekiro abazadde bonna baasula tebeebase fena nga tetwebaka nga mwebake mujja kowa mu nnyonyi. Then ne tugenda ku airport ne checkinga in bulungi wamalawo checkinga in ne tutuuka mu nnyonyi ne ngankanya babuuza ne kati mwe mulowooza akantu akatono ako tugenda katuula sina katuula tetunatuuka sinagiraba nako wali eri kati tutuuka okuyingira ennyonyi I'm seeing something very 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 huge mbagamba ekyo tugenda kolayo ki ngamba yeno ennyonyi tugenda like nenkaaba nga ndaba erina ebiwawatiro binene webiti nga ndaba binene nga ndaba obupiira butono nga neŋŋamba kati kanaka obupiira obutono obuwaniridde ekintu kino ekinene nembaga naye mwe muli basino mugenda ku like I was so scared kuba nali muto nga sibimanyi I've never experienced such a life so I was just so nervous. Kaneninya kati obuzibu bwali mu kwambuka noera nga ebyenda byonna bivaamu nentya nenkaaba ku nnyonyi nenkaaba awo ne bansirisa tofaayo biki nenga ngenda ntunudde netandika osaba essaala Mukama tusasire bambi Katonda sonyiwa ebibi byaffe biki like I was so scared. Yeah, so that was the experience how netuke UK nga abantu batwagala abazungu nga batunuulirawo nti ngamba kale bano batwagala oba bamanyi tuli bagagga abazungu nga babagala. Yeah, kati kuba nze nali manyi omuntu ayagalibwa yenna abaki
abamugaga kale bano we batwala ku TV baba balowooza tuli bagaga tubaba batwagala biki mwatuka ku airport nga waliwo abali organizinga faces zammwe ya kuba baali batulinze waliwo abalina zikamera awo nga batulinze so kati ne tugenda ne tubeerawo ne tukola the day reached or show tukola show tukuba show abantu nga bajudde nzijukira esho bali bagita bubbi mu City Loss concert nga batu bajudde mulimu abazungu mulimu abannayuganda ne tukola show abayaye batufuwa sente batufuwa pound naye nze pashawe nali simanyi pound kati mulimu abannayuganda balina Ugandan money nga waliwo afuwa abannayuganda ne pound kati waliwo oyo muyimbi gwegambye Ebotasha kati yalimu ng'omuwala kati bali babiri naye nze yali asigoba so kyaliwa ngamba negwe omayimbi ne popular be batufuwa ku stage abantu beno bamanyira sebo batuwa sente zaffe ne batuwaako nebiri eri nangamba nemugamba nsobola bikuwa nangamba ebimpe nenkwata bupawundi bwonna bwe bampa nembumuwa n'obwa Ebotasha yanze nensigaza Ugandan money nze nali ntegeera kati nga buli sho gye tugendako kyenkola munjange natukana nga ne Patricia paundi ze bakuwa gwoziteekawa ngamba ogamba bye papula mbiwa oli omuwala oli omweru w'Ebotasha kwanza sibyagala nangamba ezo nazo sente ze sente zeeno tuddamu zimuwa zitereke ate nga tetusaba genda ne tumugamba nti tuwe sente zaffe kuba wedde kyali okitegeera mu kujjukira obulungi ennaku zino osobola okujjukira paundi ze wagabako awo bw'obeerako awo nga yala zikkuba obeeramu awo n'ogamba no sikirowoozaako lwa nsonga nkimanyi nakikola simanyi ate naye saakubidde awo nengamba naye omuyaya yatwala sente zange sisobola because ze yazimuwa ate era wazimuwa tomanyi kitegeera naye ennaku zino okyazigaba sente wankwata obulungi soozikuba okay so waliwo rumors ezaali zitambula nga bagamba mwalina okwapiaringa ku Helen Generous show ku Share Helen mu UK what happened yeah Ellen byaliwo I think 2 times naye kati olwamalaawo nga omanyi abannayuganda waliwo omyaye kale waliwo omusajja ye yali in charge of it nga tulina okgenda naye nga bakontaktinga ye naye abantu abamu balina enkokola like ne tubiwulira naffe naye omuntu gwe bakontaktinga ne bamuwa sente biki byonna n'abirya ate ffe nga tetulina kintu kyetumanyiko wadde n'akatono just nga tubiwulira buwulizi mbu you guys had to be at Ellen DeGeneres show nga 23 guno omwezi n'ekyo ekyatuukaawo biki naye nga tetulina kyetumanyi wadde n'akatono so byabeera nga webatyo paka webyaggwawo up to now Helen taddanga mu bakontakti ngoba ttiimu yaabwe baddamu naye kati essaawa eno okukola eyo contract tulina obba nga tuli in US yeah so that's when we shall do it again maybe yeah okay so omuntu bw'alaba jani yammwe nga triplets agamba n'omuzadde alina abaana yandigambye nti oba nange omwana wange mutwale mba triplets I believe many parents want to yeah so jani ebadde nnungi nnyo and amufuna another big hit ya French Montana wow kyakuba abantu bangi buli omu kansobeera oli muvubuka mu bulamu buli muvubuka alina talent so long as oli mu entertainment wandyagadde to associate with those guys so tell us the story how does it come French ekyakyali a bit tricky kubanga nzijukira twali awo just ku studio yaffe wane makinde yeah meja afa tugamba waliwo omusajja yankontaktinze nangamba kino ne kineeno mbu tulinayo mu French agenda kujano naye nga nze French nze ngazo nali simukola kisimumanyi but you know the boys babeera nnyo ebyo ebintu by'omu America they know music oyo tumumanyi ayimba noluyimba I'm all way nothing can stop me naye nga nange nali nduwuliddeko nga oyo ne tukireka naye nkeera tikya ne bamukwenga omusajja no yandemeddeko kyakaliki
ali serious mbu French ajja biki yansindikidde n'akayimba mu bakayita unforgettable. Akayimba ne tukawuliriza naye nga tekanyuma nga tulaba tekanyuma kuba byayimba nga tetubitegeera nga tetumanyi n'ekigambo unforgettable kiri luddawa mu luyimba. Ne tubeera tya nga naye muyiyizeeko amazina tomanya kiyinza obba nga kituufu. Manager we najja wano e Uganda. Manager French Montana? Yeah. N'atugamba manager we yazze. Kati manager we najja ku studio ne tumulaga mu bye tubadde nga tukola. Nanga, oh my God, you guys are so great. This is what French really wants to see. Bichi. Like, ngali excited. Omutundulira abono ngamba, hey, really? Kati na video calling nga French. Ne tumulaba ku video call. Ne tubeera excited nga, oh my God, French, I'm Patricia. Like, you know that excitement, yeah? Like, ne tuba nga tuli basanyufu, ne tubeera awo naye nga still nze nga nze omuntu nali nkyalinamu okukola ki okubuusaabuusa. Ne ngamba that American man okuva in Uganda, the way America is beautiful, okujja wano mu Uganda to shoot with the ghetto kids. Ife kasobola kukola naffe. Look at the videos ze bakola. Babeera mu mamotoka biki wano ffe tugenda amamotoka tugenda gajjawa. Sente tugenda zikola batya. Tugenda kwambala tutya. French nagamba, no, I want you guys to be the real you. I just like you like that. Biki. Like he was so in love with us. Kati notandikawo shootinga olunaku ne lukera ku makya. Manager natugamba tugenda ku Serena. Serena tugakolayo ki. By the way, abaana ba Ghetto Kids bagala nnyo emmere. They like food a lot. Kyekintu ekibasanyusa. Nange naye nze sirya nnyo kale. It's okay. It's okay. Naye nga kyekintu ekiddaawo ne kibasanyusa, you know. Tugenda ku Serena mulanga, bannaye oba tugenda kulya mmere oba tugenda kukolayo ki. Ne tugenda awo French. Kati awo tutudde ne tutuula awo mu hotel. Ne tubeera awo buli omu nga yeebuuza ki ekiddako. Tulaba abazungu ne batandika okujja biki. Olaba omuyaaye ng'ajja. We are so happy and excited. Like, twareactinga nga tetukikkiriza, but it was so real. Gachaddala. So we were very, very happy to see him. Ne tusanyuka, ne tuzinamu awo obuzina, ne tukola ki, ne tukata video. N'atulaga video wamu inspiring okujja nga this video kirole kino. Yeah. So, kyaliwo ekityo. But kyali unbelievable after that gamba video tugishootingirewa manager affe n'abatwala so gikwatira wano ne wano mu Ndeeba because they wanted the real Uganda and the real ghetto. Ne tugenda mu Ndeeba ewaba Alex gye yali abeera awo we batyo awo we twagikwatira awo. Then namala n'agenda n'addayo the next time tukubira mbu tugenda ku beat. French nga yabagamba mwenyewe tumudda ku beat. Yeah. Beat nako mujuyiranga ilikensa wangu dojireeta wano Uganda. Nga ife tuperforminge ku beat. Nga ne Kenzo yagifuna teya tukako ku stage ya beat. Yagifunira kweno stage eno wabweru. Kati ffe tuperformingire ku beat. Ne tubeera kufuna visa bukyawo ne bitambula mpola. Naho ne lutuuka ne tugenda mu America. Abaye batunonera mu motoka nga balinga abanonye president we Uganda. N'emmotoka mpanvu weetu nga ya black. Limousine ng'erabika bulungi munda nga mulabika kati ntetukugamba oba nkwateko ka glaasi oba nywe ku kino. Guys, do everything. Empewo neekuyitamu. No, empewo like empewo yesanyu. Yeah, I was so excited. Nga sikikkiriza nga ndaba camera tugenda recordinga kuliko ne police ezitukulembedde. Like things were so real. Like
it was obangachi. So omuntu Patricia omuvubuka akulaba essaawa zino sooka otwe ku kifaananyi kati nga bakalidi baani mumitize bakalidi bannange ebifaananyi byali awo Patricia mumitize bakalidi sooka otwe that moment yajja etya Kati before the BET stage twahavinga dinner ekiro okwali abo bakalid ba Chris but Chris twamulaba after the performance then we twayogerera so ekiro waliwo bakalid ba Chance the Rapper waliwo abo badidi awo ababawala abo we batyo netugenda netulya mubatyo okwogera n'ekigambo nagenda ngamba let me take a picture with you. Why? Kutya Yeah, never son. Nenga bo bali free. Yeah. Oh my babies, you guys are happy. Are you guys having fun? Gamba yeah. Nengo gamba. Really? Olumya zekumbuza if I'm really feeling happy and I'm having fun. Rakwa ekifo twali bali tebakiriza cameras like inside. Nga tebakiriza mukwatiramu videos. Nezino cameras always batezibera. Just you can have your phone, no, you don't take any picture. Even a selfie? Like, Edinga, Walinga, it was some kind of a party, then Edinga dinner. So, Ngabagala everything to go on Gawechidi. Chisigalo. But wafunako budde n'onyumyako ne Khalid. Khalid ayogera oluzo. Yagamba ki? He said, hey, you know, guys, I've been showing my son your videos. He likes you when you guys do this. Manga, Walo aka basic dance ka unforgettable ke twakola. Nataniko kazi namwao bichi nga inecho kitawani kisoba bakita cyane. Kyatambule nnyo nakyo. Amatame echo. So, yeah, it was so like Didi wanyumyako naye. Nanyumya ate yali atwagala nnyo no French. Yali atwagala nnyo n'atugamba wano nzaagira Siminoff, those big bichi n'atunyumizaawo ngamba these people like you, they watch your videos bichi, like they told us stories, inspiring stories. Yeah, it was so great, like Charlie, so perfect. So did they olunaku lwennyini olw'okugenda ku stage? Yeah, BET stage. Ebyenda ne biba buguma. Like stage olunaku lwa stage, like twalinga tukola rehearsals mu dance studios, yeah. Ne tukola ne badansa abalala abamu. Now that day BET stage. Ne tusooka kuba twasooka gikolerako rehearsals. Naye nga tebanateekayo mataala biki. Naye nga already yo stage movinga because why bakola stage rehearsals that we were moving nedda eno n'eno togwa. So yeah, we batyo ne tugikolerako. Now that day it was so amazing. Like twatuuka nga ffe tuddako. Kati obuzibu bwali laba tusanga Chris Brown mu kkubo. Oh my God, Chris, you know I like you so much, guys. Ate wali wayisa wawe ngambo mbu these guys can dance. They can even dance better than Chris Brown. Amawulire gahitinga mu America. Waliwo ebyayitawo kuba French yakyogera. Oh my God, these guys were so interesting. They can dance. They know these guys. They don't even do it like these guys of Chris Brown. Bano Chris Brown tebabamanyi biki. No, ffe twesanga ne twebuzaako biki. Oh my God, you guys, we need to do a dance. Biki. Wanne yali agenda kwambala n'agenda kati awo ne tuuka ne tuyingira ne tugenda ne tuyingira munda mu like waliwo oluguudo like kakubo ne tujja wali stage. Ladies and gentlemen, we have the Ghetto Kids from Uganda, French Montana, and Swelly. Put your hands together for the Ghetto Kids of French Montana and Swelly. How? Imane rutandika. Geno kujja ku stage. Tudulako mu audience. Ngolaba ba Mayweather. Ngolaba ba Puff Daddy. Ngolaba ba my friend. Ngozina ninga nayo muri ozina tochikirizo gamba oh my God, am I really performing mu maso gaba n'abantu nga olabo myaya ali bwati nyamaze Patricia we basta bali mu audience nenga olaba bakuwagira. Like it was such a great experience.
kyanyuma nnyo, kyali very nice. Yeah. Kuva olwo muli bakyali nnyo ne French Montana. Toli bakyali nnyo. Kubirako awo n'agamba, oh my baby. Yeah. Okubira French Montana live ne munyumyamu. Kubira live ne messages. Wano ne tuchattinga n'agamba kino ne muddamu. Ewa French Montana tokonkona. Si konkona. Mba ndi waka ndi mwana. Kirabika. Obulamu okola n'okwekkiriza mu talanta awo eyinza okutuusa. Nyongera okugamba gwe omuzadde ajolaba ka video kano believingira mu mwana wo, nsuubira nti kinyo kyasobola okuba nga akola. Mu nsi zonna z'otambuddemu nsi ki ekyasinze okunyumira? America. Why? Because I have a lot of friends there. Ninaye mikwano at my school. Like, I like the beaches. I like those universal circuses and studios. Like, it's so nice. Osuubira okuyimba, Patricia? Kirabika. Muli munda ekitundu ky'okuyimba okiwulira? Ekitonotono. Naye ng'oyimbira Uganda oba oyimbira US? Wonna. Kuba, like, blessing etandikira waka. Onasooka kikuba wano wammwe. Olyoka okikuba n'ewalala. I think, yeah. Kiki oyinza okugamba omuvubuka akulaba? Some inspirational message oyinza okugamba omuvubuka. But before nga tonnamugamba inspiration, mpaayo one bad worst memory that will never go out of your brain. Kyoliteerabira. Yeah, it's the day I lost my brother, Alex, when he died. Kubanga kyalinga kyakusaaga naye kyatukawo naye nga kyalinga kyakusaaga, like couldn't believe it, naye nga kyekyaliwo ge gaali amazima. So it's something kyenziraawo nendowoozako nempira nga kinnuma kubanga simanyi kikyatukawo. Don't have any memory about what happened between me and him. Simanyi accident gye twafuna yali etya, yalumirizibwawa oba weewasi nga bambi omuluma. Saafuna na mukisa gumugambako sorry. So it's one of the worst moments I have in my mind. Ate nga sirina kyenzijukirako wadde n'akatono. Mwali badde nga alina essanyu lyonna munyumirwa mwenna. Yeah, at least nga twawona ffenna. Ne tubeewo nga tukimanyi ffenna tuli wakawo naawo babiri. Because the wounds we had, the damages we had, byali so strong. Byali bingi. So nga simanyi, like, but I was able to survive it. Naye natawona. Patricia, ebigambo ebisemba by'oyinza okugamba omuvubuka akulaba onakulwalira ebiyinza okyusa obulamu bwe? Omuvubuka ayina ndabisaawo eno. Nze nga nze Patricia sooka nenkwebaza oba nga w'oli nenkwebaza oba nga osaawo eno otudde n'ompuliriza story yange yonna gye njogeddeko. But the other thing I can tell you nti teweerabira Katonda. Patricia Madeo, my life is very hard. Bulamu bwange buzibu nga obuwulidde. Bwa struggling, si bulungi, tebweyagaza. Kale bweyagaza butandise obba nga bweyagaza essaawa eno. Naye nga it's because mbadde nsaba ate nga nkozesa maanyi. Singa nabeerawo bubeezaawo entyo. Osanga tebwandibadde bwe batyo. Singa sekkiririzaamu ne manya nti my life can change. Singa neekyawa ne ngamba ewaffe tuli baavu. Banayinza kangende noonye sente ku kkubo baki. Singa tebuli bwe bati. But nali mugumiikiriza and I prayed God so much. Ne mutrustinga nti embeera yonna eriwo siteba ya lubeerera. So kyonna ky'oyitamu, kyonna ky'okola kuba nkimanyi sigamba nti buli muntu ali bulungi. N'abo be tulaba nti bali bulungi nabo balina ebizibu bo nga b'abantu. So nze nkusaba, just trust God and be patient. Beera muntu wa mpisa kubanga n'empisa it's one of the weapons we have. Mu bulamu n'oba ng'oli mugagga n'oba otya naye nga tolina mpisa tewali muntu asobola kwagala.
buli muntu akana kakaga naye maama kalina empisa embi keeraga. So ate buli gy'oko mufuna ebigambo ebibi eri abantu nga bakogerako bibi, ne Katonda emikisa gy'osanga agikendeeza. Naye buli woba muntu wa mpisa oyagalibwa, ate tomanyamu abo b'oyagala bwe muba omuntu akola ki akuyamba. Nze manager wange yali atraininga ku ssomero lyange gye nali nsomerako nga sinajoininga triplets. Ne nali wa mpisa nga njagala nnyo soma naye ate nga ssente siziina. Paka lumu nambuuza, naye Patricia kiki nzija wano okusomera rehearsinga abaana bya speech day tobaawo? Ne munnyonnyola embeera eri ewaka nalina empisa. Nayogera ki ekyandi ku mutima, kyova nange yannyamba kuba nali wa mpisa. Kwe kubeerawo ndi saawa eno. Patricia osomera wa? Nsomera ku Uganda Matters High School e Lubaga. Abaana kusomera bakutwala bati? Bantwalanga bampa ekitiibwa nti bo bampita selebu waabwe, naye ate nze njagala nnyo bbanga omuntu wa bulijjo, njagala nnyo beera nga bo. So they love me because they respect me. Alan Cruz is my name, Mr. Handsome. Please subscribe and tulina stories nyingi ku Celebrity Track, tulina Rock TV Uganda, tulina Alan Cruz channels nyingi nnyo. So genda ino subscribinga nobanga osobola okunyumirwa live stories ez'enjawulo. Genda maaso scrolling wansi waliyo stories endala z'otalaba ez'abantu ab'enjawulo. Ogenda nazo mu maaso obeere ng'oziraba. Leero mbadde ne Patricia. Tunyumiriza bulungi story. Let's hope next time ate omulala gwe tunaafuna. Divosh ku kamera abaddeko bulungi nnyo. Following ku Facebook Matovu Divosh, then Instagram Sa Divosh ojja kuba omufuna bulungi nnyo. Nange ku Instagram official Alan Cruz. Facebook Alan Cruz ojja kumufuna bulungi nnyo. Twitter @Mr. Handsome ojja kumufuna bulungi nnyo. Stay blessed mu nyumiro olunaku lulungi wano enkuba e Uganda etonya nyingi nnyo musiba bulungi. Mwalaba. Celebrity Track. Subscribe.